buli Abaganda boogera enkuba bw'etonya gubeera omuki buli leero olina okubako ky'ogula musawo Uganda oba otwala akati ka rosemary kamu oba otwala eddagala naye tuuka mu nnyumba yo munda y'oluggi munda yaki ofune ekisiriiza owandiika ennaku z'omwezi 10 sizeezo oba otandise obulamu obupya kuva na leero ogenda kutambulira mu bulamu bweyagaza kuva na leero togenda kuddamu kwevuma gavumenti togenda kwevuma obutasoma bwo abadde bakusabira ogenda kutegera ngu Uganda yaffe yesingayo obugaga mu Africa yensi y'olimu oli wa mukisa kubanga bakuzaala mu Uganda okyebalizanga Mukama gamba tandise ete mmere mwenna mugenda kutandika n'omumeka olwaleero owayo deposit ya mitwalo 4,5,6 ne babugema ne bakukola lisiti olw'omukaaga n'oleeta ssente ne bakunomalayo ne bakukomye nga bamaze kubugema zino complain ezimpulira ku mukutu ku platform nga mukaba mwatututa obunyunu bufa ekizibu tikiri ku Kateeba ekizibu tikiri ku Sawo Uganda ekizibu kiri ku mmwe oyagala ojje leero obumye obugulireko obutwalireko nga tubasose ne babujanjaba tebabutegese tufunazza ne baleeta obumye bwavudde Fort Portal obw'emulwende ne babugatta gwe n'otwala oba omaze kutwala ebirwadde soko oyo sente mitwalo 10 nga deposit otugambe nyaga kutandika n'omnyu 8 obw'olubuto 2 obukazi 3 oba mukitegede oddeyo awaka abaana enkya omnyubwa bwawule babunaaze babugemme busooke mumale 7 days mukitegede awo ojja olunaku nga si lwaleero lw'abantu abangi kale olunaku olwokubiri olunaku olw'omukaaga abantu tebakola ki ebi bizinesi ate muli banyayuganda nze okuyiga ebintu ebyo nasooka ninfuluma eggwanga nassaamu sente bw'oba ng'otya transport ng'ogenda kutwala ekintu ekituufu n'otya transport n'akomawo ntya ate nga ya mitwalo 2 n'ogula omumyu bwa mitwalo 10 ne butuukayo ne bufa oba osevinze kati ofiirwa transport n'ojja mirundi emeka n'otwala ekintu ekituufu siddamu kurira omuntu nga complaininga ku platform bwe tubitegede bw'oba oyagala bagatte ku platform ya Sawo Uganda wandiika ennamba yo ogisindike wali ogenda kufuluma nga tugasse ku platform zaffe zonna olabe sitowa zonna okwetoolera eggwanga amaduuka gaffe n'ebinyumba byomye by'omulembe gamba tutandise n'omumyu 3 lwaki tuyigiriza abanyayuganda okulunda obumyu oteekamu emmere yonna soko teekemu bameka nga omanyi binu nteekemu emmere mukikiiko musomolere bameka omanyi binu bameka omumanyi ebikola byaki gyebiri ogenda kutandika n'omumyu omumeka bw'oba obeera mu kibuga Kampala bameka obeera mu kibuga mwine emikisa 58 abalunda obumyu si ba mu kyalo ba mu kibuga oyo omumanya alina embaga tugenda kujja n'emmotoka z'ekitongole zonna ku mukolo tukise ekitiibwa nakasongola n'omukazi ategeere ngu memba waffe wa Sawo Uganda afumbirwa omugaga bw'oba oyagala kufumbirwa ekitongole tulina motoka tulina piki tulina emperekeze tulina za tente enene bwe ziti obutebe tulina tujja ntukolera omukolo nawe n'okakasa nga ekiwaayo gattako kinene kisinge bwali obadde munabyo byonna gamba tudde ku mmyu ate ngenda kutongoza n'omumyu newanga owasa omukazi bwe bamala okuleeta loole y'ente ekisambi ky'enyama n'ebirala baleeterako ne pikapu y'obumyu akamyu kasinga ente gamba omulembe gukyuka Katonda takola ki mbadde nyagala bateeke emmere muteeke emmere nyagala balabe nga bulya gamba bino ebikoola babitunda wa alo ogenda kukola ebintu bimeka leero buli yenna agenda kulunda obumyu oyinza okuziwaayo zonna sente oba oyinza okuwaayo deposit bakuhe receipt alo kubanga obumyu genda kubwongeza ebbeeyi bufiise gold mu Uganda abantu batukopye nnyo bali mu kutunda obumyu obutali bwaffe mu bantu mukitegede so kati ate ffe tuzimba group tuzimba club
ey'abagagga bokka abantu abagenda kuyingiza milioni 3 kudda waggulu buli mwezi. Tuyina kirabu zirimeka, tuyina ya 3 million and above kirabu, tuyina ya 12 million and above kirabu, tuyina ne ya 120 kirabu. Halo, abayina okuyingiza milioni 12 kudda waggulu buli mwezi, aba milioni 12 kudda waggulu buli mwezi, n'aba milioni 3 kudda waggulu buli ki. So katugosalawo kirabu yoyagala okubeeramu. Oba ya 12, twebaza mukaba byonna bimbagamba, tuyina batuse ku milioni 12, aba milioni 12 n'aba milioni 3 buli mwezi. Gamba haleluya. Mwenna mugenda gezaako tandike n'omunyumeka. Ekisookera ko ddala akamyu kazaala ku makya, akawungeezi kawaka. Kituufu oba si kituufu? Abakkiriza nga kituufu mumpubireko. Ekyo kimala. Ate bw'oba oli wano ng'olina emyaka 10 kudda waggulu nga wasomako, tomanya akamyu kazaala ku makya akawungeezi kabeera n'olubuto gw'ekizibu kya Uganda. Gw'ekizibu kyaki? Uganda si ekizibu kyo. Gw'ekizibu kyaki? Bw'omala akamyu okuzaala ku makya akawungeezi kabeera naki? Buli mwezi akamyu kazaala. Kituufu? Bameka ng'okimanyi buli mwezi? Good. Akamyu kazaala obwana 4 5 8 9 10 16. Kituufu oba? Wanuka omukono okulabe. Akamyu bakalya. Kituufu oba tebakalya? Akamyu kawooma. Kituufu oba si kituufu? Ani ali akaliddeko? Mwabulyawa. Leero 15 gamba akamyu. Komewo basewo ne banjabo nabadde mbannyonnyola ayina peni wandiika CI letter C ne letter I. C kigwayo community ate I investor. Nga kye tutegeeza kyeki. Community kye kitundu mwoli. Bwe kiri? Community kye kitundu woli. Ate investor abeera musiga nsimbi. Nga wano kye tutegeeza tugamba nti investor nga bwali nti omuganda azaala muganda, twagala investor azaaleyo ba investor abato mu kitundu wali. Kati kyekyo kyenkugamba nti wonna wooli nga tolabawo kipande kya ssawo, wonna wooli nga towulirangayo gurupu ya ssawo, wonna wooli nga gwe tolina kye wali owulidde ekikwatagana ku ssawo Uganda, kitegeeza gwe tukuwadde obwa CI olwaleero. Ogenda kuba yeggwa akwasaganya abantu abo. Twakisanzeemu obuzibu nti kubanga nga COVID tannajja twali tulina amagurupu ku kyalo. Abantu ne balima rosemary ne babeera n'obumyu. Ne COVID bwe yajja abaana abamu baabakyusa kubanga twagaziwa, abalala tebadda. Abantu bali eyo bakaaba naki? Kati ne weesanga nti twetaaga omuntu agenda okubeera omukwanyaganya waffe. Yeggwa agenda okugula rosemary w'abantu omuleete wano. Yeggwa agenda okugula obumyu bw'abantu obuleete wano. Ontegedde bulungi. Naye bw'oleeta rosemary wano ate kati akatale kali ludda wa byebi n'ebintu. Kati gwe CI tukukwasa obuvunaanyizibwa obw'okubeera kitunzi w'ebintu byaffe. Sisuubira muntu alimye rosemary wali ku kyalo nga mu rosemary tukolamu sabbuuni anaaba ate ne musanga mu dduuka ng'agula sabbuuni omulala gw'omanyi. Kitegeeza omuntu omulimi wa rosemary olina sooka kuwagira katale kano kennyini. Tuli fenna buli muntu yenna ng'oli munnayuganda olina sooka kuwagira katale kubanga yeffe kampani esoose nga omuntu owansi lima rosemary tumugule tumwongereko omutindo ate era tumuzze mu katale. Naye osanga omunnayuganda ng'asimbye eddagala agenze ku dduuka aguze eddagala ly'amannyo nga tamanyi ne gye balikoledde. Naye ng'ate gwe tukugambye nti lima kino tukikolemu eddagala ly'amannyo ly'ogenda okusenyesa. Kati CI obuvunaanyizibwa bwe bwe buluwa. Bw'omala okulima rosemary n'ebirala investor byagenda okukusomesa. Tuyina products 41. Ebintu ebiva mu rosemary akati akamu n'ebirala ziri 41. Nga zino products zikwata ku bulamu bw'abantu obwa bulijjo. Tuli fena bameka ng'oli wano ulcers zikuluma. Olwaleero togenda nga totutte eddagala lya ulcers. Bameka ng'olina ekifu ku maaso, omugongo oguluma, be basinga obungi. Kitegeeza olwedda akatale ka rosemary okalabye we kali kakubire mu ngalo ez'amaanyi.
olwedda akatale weekali kubanga buli lunaku abantu balwala. Bw'ogenda e Mulago wali osangawo abantu ng'amazeewo emyaka naye nga pressure ye mutawaanya naye ng'ate ffe pressure just ogenda kutwala majaani katika rosemary otereere. Ekyo ne kitulaga nti akatale olwedde weekali. Kati gwe CI musiga nsimbi togenda kusiga ssente z'otalina. Tuli ffenna kitegeeza tulina okutraininga ssente ogenda zifuna otya. CI kimukakatako ng'etteeka buli mwezi okuyingiza millions 12 n'okudda waggulu. Oba wasoma oba tewasoma oba wakoma mupittu oyina ziyingiza byampaka kikubire mu ngalo. Kati gw'ogenda kumbuuza millions 12 gw'oziraba nga zeezo oguyisa mutwalo si bwe kiri. Kati awo oli mu kwebuuza. Kati bwe tumala mu products zafaanamu emu tulina products ezeetaagisa mu bulamu obwa bulijjo. Kino kinzaali binzaali ewaka teri mukyala afumba mmere n'atateekamu kanzaali bwe guli. Bwe tuvaawo awo tulina ka oil ak'okwesiisiriza mwenna nga bwe mwazze wano ku makya mwesiisiriza ebizigo si bwe kiri. Abaana abali ku ssomero bonna beesiisiriza biki bizigo. Bwe tuvaawo awo tulina eddagala ly'amannyo buli omu yasenyezza amannyo ng'etteeka omuntu alina okusenya amannyo. Bwe tumala awo tulinawo amajaani buli muntu ng'anywa caayi ateekamu amaki si bwe kiri. Kati bwe tuvaawo tulinawo soda. Tulina soda wa mirundi 3 nga jjukira rosemary mu abaamulima. Ekyo kaleke mu bwongo obwo. Rosemary gwe yakola ki eyamulima. Bwe tumala tulina akawunga kaffe. Kano akawunga okalyanga kawunga ate nga ddagala munda mu ggwe. Kati nga mwezo products zembasomesa tulina products mmeka 12. CI ku kitundu woli ffe tulibalanga gombolola. Era buli CI ali wano ng'olina gombolola gy'ovaamu. Buli muntu ng'oli wano olina gombolola gy'ovaamu nkugamba tukuwadde obwa CI. Ekitone ennyo mu gombolola eyo ffe tugibalamu ebyalo 40 naye nga tukimanyi n'52 tuli ffenna. Buli CI atudde wano nga gw'okyetaaga ogenda otandika ekintu naye wekikwatirayo tulina okuzimbira hoolo eyo gy'olaba yonna nga bw'ogiraba. Linda buli gombolola tulina okuzimba ku hoolo yenkana nga tenten ye hoolo eyo buli gombolola tugiyita sawo collecting center. Bwe mumala okulima rosemary bwe mumala okulunda omumyu tumubireeta wano. Abaleeta wano obumyu ne rosemary babireetako mu nsobi. Ebintu tubigulira ku gombolola. Motoka yaffe etwala soda etwala akawunga etwala amajaani bw'emala okubitikkulira wali owa CI tusanga ng'amaze ggula rosemary w'abantu amaze ggula omumyu gw'abantu amaze ggula omujaja gw'abantu kubanga CI aba amanyi na butubanja. So kati motoka bw'emala okutikkula ebintu bino ate ekomawo ne raw material. Kitegeeza buli CI yenna agenda kukola edduuka lyaffe oba oyagala oba toyagala oba olina okugagawala. Bwe tumala okugula omumyu gw'abantu bwe tumala okusasula rosemary automatically balina kukyama ku dduuka ne bagula ku bintu ne bagenda nabyo. Bwe baba nga bakuloga obwavu oba bakunamira ssente olina okuzikwata. Afazale zinayita buyisi mu ngalo naye ng'okoze eki ng'ozikutte. Kati ba CI tukyabasomesa engeri gy'ogenda okuyingiza millions 12. Tuli ffenna mbagambye mu products zafaanamu emu tulinamu 12 nga zo zeetaagisa mu bulamu obwa bulijjo. Kati gwe CI bw'omala okusomesa ekintu kikutte bulungi ku gombololayo buli kyalo ebyala 40 byenkubalidde twagalamu omwana ogu oba anaabeera kyepasoni w'ekyalo oba anaabeera mwana wa kojjaawo naye buli kyalo twagalayo omwana ogu. Ono omwana agenda kubanga ali smart bulungi tatanjazikaako kato. Omwana ajja kubanga ali smart bulungi agenda kubanga alina baaga ya Sawo Uganda ng'eriko ekigambo kuno kuliko logo Sawo Uganda ng'ayambadde smart bulungi. Ono omwana tumuyita community health worker.
ono yabeera amanyi nti kino ekyalo olwaleero bampa ekyalo kyonna naye olwaleero ngenda kulambula ennyumba 12 ku 15 nga mu nsawo muno mulimu ki mulimu oyiro mulimu sabbuuni mulimu eddagala ly'amannyo akawunga ebiki ebirala poregi sukaali butto kubanga byonna tubikola. Ono omwana yabeera amanyi nti jjajja Nakamatte talina maanyi gatambula kujja ku ddwaliro yaffe nze kamusanzeeyo ka oyiro kamumasaaginge. Ono omwana yabeera amanyi nti waliwo abantu abalwadde ba pressure beetaaga amajaani gwe gw'otamanyi. Ontegedde bulungi? Mutuli ffenna ekintu embeera yakyuse etya bw'okola edduuka n'otuula awamu bigenda kudiba. Ontegedde bulungi? N'omala okola omudaala n'otuula wali n'olinda kasitoma gy'agulaawo ennyaanya bidibye kubanga buli lunaku emmotoka ziyitamu ez'ennyaanya eza kabeji ezaaki nga kino kye tutegeeza omwana yaba asanza wali abantu ebintu ku mulyango. Ontegedde bulungi? Ono omwana twabaliza abaana 40 kitegeeza buli lunaku we bakeera ku dduuka lyo ne bakwata ebintu ne babiteeka mu bbaaga olunaku olwo bafuluma ne products 480 12 times 4 280 ffe twabala omwana ono ekitone ennyo ne bwakutundirayo ka oyiro kano kubanga si tukamusuubuza n'atunda ka oyiro kano 15,000 n'alyako 10,000 nawe n'akuleetera 10,000 kitegeeza abaana 40 times products 12,480 times siringi 10 lwokka bwe luti buli lunaku. Ani abaze? Emitwalo 48 buli lunaku. Kati ffe tukimanyi nti omuntu yeesisiriza buli lunaku, omuntu asenya amannyo buli lunaku, omuntu anywa caayi buli lunaku, time 30 days ogenda kufuna millions 14 mu emitwalo 4. Tukimanyi nti omugagga yenna waabeera akolamu buloosi obutonotono omwana yadde atambula ne bamusikako akasawo ka ssente. Kati awo wetugambye ntujja millions 2 mu emitwalo 4 zigende mu expense oba osigazzaawo 12 millions. Kati yeeyo kirabu gye tugamba nti buli mwezi olina okuyingiza millions 12 n'okudda waggulu. Bwe tugamba okudda waggulu ntegeeza ki? Alusas sizogeddeeko, amaanyi g'ekisajja sigogeddeeko, tuli ffenna kifu ku maaso simwogeddeeko, ate nga be basingayo obungi ku kyalo kuli abakadde abatakyesobola be basingayo ki obungi. Kati awo investor wakuweeredde chance n'agamba nti olwaleero bw'obanga oli wano wooli tolabawo kipande kya ssaawa bwe kityo, wooli towulirangayo ssaawa yonna ogenda kubeera CI wa ssaawa Uganda. Ate bwe tumala ng'omaze okuba training obulungi ne tukuzimbira hall, kitegeeza nti emmotoka yaffe bw'eba ekuleetera products tugenda kusanga omaze okugula obunyu bw'abantu, okuŋŋaanyiza rosemary w'abantu, ate bwe baba bakomewo n'ebigenda okukola soda omulala. Mukitegedde bulungi? Kati yenna ali wano aya asasula emitwalo 12 bw'obanga okyagala olwaleero tandika leero, omugagga yenna atandika leero ogenda kusasula emitwalo 12 bagenda kuwa products ogenda otandika ozigezesa gwe woofunira oli omwana kubanga wano ng'otambuza products wano wogenda ofunira chance okufuna bali abaana. Otuuka ewa chairman n'omugamba naleese wano obumyu biki chairman n'akukkiriza n'akuyitira abantu. Bw'amala okuyitira abantu n'obakuba omusomo, bw'omala obasomesa n'obaguza ka oyiro, Mukama n'akuyamba n'osangamu omukadde abadde tatambula bulungi amagulu gamuluma n'omujjanjaba, ekyalo kyonna kigenda kujja kikunoonya. Kyeyajja lulyaluwa bagenda kukubira ssimu. Muntegedde bulungi? Neyanziza nnyo neyanzeege naye nga CI asasula emitwalo okuba CI bameka oyagala kubeera sub county coordinator wa South Uganda nga yeguyagala kumanaginga holo yaffe eri ku kyalo kyo wammwe. Holo ebeeramu edduuka, holo ebeeramu eddwaliro,
holo ebeera mu store erimu plastic chairs erimu ebyuma erimu tenti esefuli ezifumba memba waffe bw'abanga afudde oba afiirirwa CI asayininga omukono ne batwala tenti entebe ebyuma esefulya kulumbe bwereere nga bw'ohurira omutwe gwo gusobola okukikontrolinga ate nga CI osobola kujja wano n'osayininga millions zaffe 20 n'ogenda n'osasula abantu ba Rosemary n'ogula omujaja n'ogula obumyu n'obutuusaako bulungi nga tokubya enjawulo kubanga enjawulo ogikubira ku products zo oyinawo amagoba nga ohurira okisobola wanika omukono mwena mukisobola mubitegedde oba muwanisi obuwanisi mulinga babuuza ekibuuzo emu bogattako bbiri mukama wange abuuzizza bamekanga kyensomesezza gwe wandikyetaaze era ng'okisobola yegwe agenda okumanejinga ebintu bya Sawo Uganda yegwe agenda okuwola abantu eri ku kyalo ate gwe agenda obbabanja yegwe agenda okubanga obuvunaanyizibwa obumyu bw'okukitundu Rosemary w'okukitundu bamekanga okisobola wanika omukono mwekubira engalo z'amaanyi ate bameka osobola kukulembera gurupu yaffe eri ku kyaki eri ku kereziya eri ku muzigiti eri ku kyalo eri ku kitewulizi nga gweosobola kukikulembera gurupu y'abantu 36 ate gwe tutukukolera dduuka gwe tukuha ekibokisi kibeera mu nyumba yo nga kiri mu products za Sawo Uganda zonna tusomesa b'okukyalo abeetaaga amajani gaffe abeetaaga ebinzaarika oyiro byonna mubisanga w'omukyala naawe edduuka eryo libeera mu nyumba ate libeerako n'esaawa tutege otandika okukola kuva saawa 9 10 kubanga kuva ku makya olina okubeera mu bumyu bwo olina okubeera mu Rosemary okitegede ate gwe avunaanwako oli omuntu oba omusajja obutwawula millioni zaffe 3.5 ezitalimu magoba n'otegeera ngu yazissa mu kuzimba ekinyumba ky'obumyu obumyu n'atabuguza muntu mulala bwe buba nga butuuse olina okukitegeera ng'obumyu bwaffe buleete basaleko ssente zebakola school fees w'abaana nga bw'owulira okisobola bw'obeera ku level yakufuna millioni 1.2 buli mwezi olwaleero ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano twebaza mukama nga Sawo Uganda tulonkinga perfume obutukola mu muddo guno gwolaba so perfume tumulonkinga leero tumukola mu muddo guno gwolaba wano tulina ekibayita cloves tulina ekibayita irik tulina ekibayita mint tulina n'emyuddo emirala so twebaza mukama leero nga tulonkinga perfume ono mu linnya erya Yesu abanyayuganda batandise kukolesa ebintu ebirungi nakyo twebaza mukama ku lwa factory ya Sawo Uganda obanga esobola kukola ekintu bwe kiti so mwenna bagenda kulima Rosemary tugenda kukola mu air freshener tumaze kukola mu perfume n'ebintu ebirala mukama bampeere sente okutandika na leero tandika okubuza perfume eya Sawo Uganda so ngenda kwaniriza abantu nga basatu akikiddwa abasiraamu abakatuliki n'abarokole ebintu bino tubisabire bibeere ku halaali abanyayuganda batandika okubikolesa basaba n'abanyawo mwena abatulaba ku TV zaffe twebaza mukama ku lwa Sawo Uganda leero ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano mande tubadde tulonkinga perfume yaffe ng'eri nakyo kubanga twebaza mukama Uganda yesingayo okukolesa perfumes naye 90% ya perfume ajjudde mu supermarkets ajjudde mu cosmetics shops ate abadde ava mu nsi zaaweeru twebaza mukama nga Sawo Uganda esobola kuddira guno omuddo ogutulimisa abanyayuganda netukolamu ekintu kino kyolaba nga butukola mu oil tugenda kukola mu air freshener abanyayuganda nabo basobole okuganirwamu lwaki omulembe guno ogutulimu gujjudde abasajja n'abakyala beefaako abeeyagala nnyo nga baagala ebintu byakaloosa oba ebintu byakawoowo so kati omulembe guno ogutulimu kokulaba ngu Sawo Uganda bwezimba variation center abanyayuganda nitubalimisa omuddo netukolamu ebintu bino byolaba ate nitubitwala mu mawanga agatwetoolodde sente ezisobola kutandika kuva mu mawanga agatwetoolodde ate nga ziyingira mu part of Africa twebaza mukama olaba kirasi abasajja bazze n'abakyala bazze kusoma okuyiga n'okutegeera ng'osobola kulimira abafunda n'olundira abafunda nga tuddiringira mu herbs and spices n'okulunda omyu ate n'oganyirwamu twebaza mukama ku lwa products zaffe tumaze kuzilonkinga abanyayuganda mwena abatulaba mutandika okuzettanira buli lunaku lwa mande saawa 3 tubategekedde omusomo
yiga okukola n'esawo Uganda halimu okulima rosemary, kulima kamamayi, kulima omujaja, kulima omulondo, kulunda omyu. Ebyo byonna byoba olimye n'olunda sawo Uganda yebigula n'ebigattako omutindo ne tukola mu products zolaba ate ntuzitwala mu katale. Twebaza Mukama, kyali kirooto naye kati kituukiridde mu linnya lya Yesu.